Weewaawo kiva ku ki omuntu okubeerako ne ky'olowooza oba ky'opulaaninga okugeza nga bw'onoogamba nti njagala kuzimbayo akayumba oba omwezi guno ngenda kugula poloti ng'oli mu kubirowoozaamu mu bw'obuntu, obeera okyabirowooza ng'obimaliriza n'okuba omwasi oba n'okuba emyasi. Naye ng'ekintu kye kikubeerako oluusi mu biseera ebisinga obungi ng'olina ky'olowoozezzaako n'okuba emyasi. Ekirala kiva ku ki okuloota ente nga teriiko mayembe nga nkunku ate nga nnume. Akati omukyala abuuzizza ebibuuzo bino yeddira nkima era nga muzzukulu wa Mugema. Ayagala kumanya kuba ebyo bimutukako mu bulamu bwe. Ente enkunku nga myufu nnume agiroota buloosi era ne yeeyawula mu nte endala. Okubeerako ne kyalowooza oba alina akantu k'ayagala kugula oba alina akantu k'ayagala kuteeka mu nkola n'amala okukirowooza n'akuba emyasi. Ekyo nno kye yeebuuza tikitegeeza ki? Kakati kankwanukule. Ekituntundu ky'okukuba emyasi ng'olina ky'olowooza oba nga mulina kye mwogerako, kituntundu ekikulaga nti ku mutwe gwo bajjajja babeera oba tukiyita atensoni. Baba bali ku atensoni buli budde era buli ky'oyogera babaawo. Ekitegeeza nti tosobola kukola kintu nga tebakikkirizza. Ekikulaga nti oyambaddwa amaanyi g'empewo. Empewo zikubisa emyasi era ekintu kye bakkirizza okwanukulwa guba mwasi era ekintu kye bagaanye guba mwasi. N'olwekyo omwasi tegulina ansa. Omwasi tegulina kiraga nti kino bakikkirizza oba kino bakigaanye, wabula omwasi kabonero akalaga nti w'obadde oyogerera wabaddewo awulira. Okitegedde? Okukuba omwasi kabonero mu balubaale abasinga obungi. Era omwasi gutera okujja nga mulina bye mwogerako. Ffenna nno bitutuukako nange ayogera. Mulina bye mwogerako, mulina bye muteesaako, n'okuba omwasi omulundi gumu nga gw'amaanyi gutera kuba gumu oba ebiri. Naye kabonero akalaga nti we mubadde mwogerera wabaddewo aliwo era ng'abawulira. Wabula omwasi tegulina ansa eraga nti kye mubadde mwogerako bakikkirizza oba bakigaanye. Wabula omwasi gulina kabonero akalaga nti kye mubadde mwogerako obwedda tulina atuwulira. Era ebiseera ebisinga obungi abalubaale batera okugeya bannaabwe oba okuteesa ebintu ebibi oba oluusi okulowooza ku bannaabwe ebibi n'amala n'akuba omwasi. Kyebava kugaa nti omulubaale togeya munno. Kyebava kugaa nti omulubaale tokkirizibwa kubeerawo kunyumyanyumya bibooziboozi kubanga ebisenge biba bikuwulira. Era omulubaale mu buli by'ateekateeka okwogera alina okuba ng'abisengezza ennyo. Si kirungi kubeera ne muno ne muteesa ebintu ebirungi ate n'odda eri n'ofuna omuntu omulala ne mwogera ebitajja. Ke kabonero akalaga nti omuntu yenna yenna ow'empewo teweetengeredde wekka, buli budde obaako akutambulirako era akuwulira era ng'omuntu oyo asobola okukwata mistake kubanga oba tomulaba. Kakati nno omwasi ge makulu gaagwo tegulina ansa eraga nti ky'obadde oyogerako oli akikkirizza oba akigaanye. Wabula omwasi kabonero akalaga nti obwedda waliwo aliwo. Byonna byonna bye twogedde obwedda waliwo aliwo, gwe mwasi. Ekituntundu ky'okuloota ente nga myufu, kubanga ogambye nti waloota ente nga myufu naye nga nkunku terina mayembe ng'eri mu zinne waazo, wagenda okulaba ente eyo ng'ezze ku bbali ng'ezeeyawuddemu. Akatuntundu ako kakulaga nti ente eyo y'eriko amakulu, y'eriko omulamwa. Ente eyo nnume
ente eyo terina mayembe nkunku, kyekitundutundu kya jjajjammwe mu katundu ka Ssaalongo, jjajjammwe omusajja gw'otamanyi gw'otaalaba oba yasamirira ku mulembe ki oba yaliwo ku mulembe ki, naye ng'omuzimu ogwo gwakongojjanga mayembe. Okitegedde? Tulina emizimu ebiri mu lubaale. Tulina omuzimu omukyala ate tuba n'omuzimu omusajja. Omuzimu omukyala edda mu nsonga z'abajjajjaffe, omwana oyo ow'obuwala ye yatuulanga mu ssabo lya lubaale, omwana ow'obulenzi n'atuula mu ssabo lya mayembe. Okitegedde? Era nga bakola bombi. Era lubaale oyo oba ng'omuggyeyo ng'ateredde bulungi, abaana bandibadde babiri mu kika. Omwana omuwala n'akola ekitundu ky'obwalubuga, omwana omulenzi n'akola ekitundu ky'obwassenkulu. Ekitundu ky'obwassenkulu nti omwana omulenzi yaba atuddeko ekitundu kya muwanga era yakongojja amayembe. Omwana ow'obuwala abeera lubuga era yalabirira embuga za lubaale, gamba nga okutungira abazzukulu ensawo, okubayengera ebyogo, okuteekerateekera embuga, okuyita abaana abalongo n'okubasiba, embeera bw'etyo ng'atambulidde mu katundu akamaama Nabuzaana era nga yalabirira lubaale, era nga lubaale bw'aba anajja ayita ku muwala oyo yaba mwannyoko gw'omulenzi. Omulenzi obeera okongojja muwanga era nga gw'otuula mu ssabo ly'amayembe, era nga bwe wabeerawo ekintu kyonna ekyetaaga okukolako oba kuwanga oba kukwasa bazzukulu nsawo oba bibbo oba biki, omuwala ono abiteekateeka n'ayita mwannyina, mwannyina n'ajja n'abiteekako eddusu n'abiwanga n'abibambaza oba n'abibakwasa. Lubaale omutuufu bw'atyo bw'atambula era embuga eyo eba ejjudde. Kakati omuzimu ogwo gwe gukwolese akabonero ako. Ente mmyufu muzimu. Ente teriiko mayembe, omuzimu gwakongojjanga amayembe naye ng'amayembe ago gaasaasaana. Olwaleero gabaluma naye nga gasinziira ku ttale, gali ku ttale. Mubanjibwa okujjuza ekitundu kya jjajjammwe oyo n'amayembe ge nga bwe gaabanga. Ente eno olina okugira otambula mu lufuwako ng'eriko amayembe, amayembe gwe mweso ogukubiddwa ti amayembe gammwe tegaliiwo. So mu butalabika weegali era gabaluma era gabakuba, naye mu bw'okutereeza ensonga n'obwajjajjammwe okwanja ensonga ze, amayembe gammwe alina okubalaga nti gali ku ttale era nga mujja kumala kukola kaweefube, kukola ennyo okusobola okubaddiza amayembe ago. Amayembe gammwe ag'ekika amazadde agali amakozi, amagagga, amagabirizi, amalezi, amanoonyi g'ensimbi, okitegedde, gaataataaganyizibwa. Kati omuzimu gukulaga nti amayembe gange tegateredde. Kati mukulaga nti tegateredde kitegeeza nti tegasobola kukola, gaataataaganyizibwa. Era mu kubeera nga tegateredde gulina okulaga nti amayembe gange sigalina, kati gwe gw'omuzimu. Okitegedde? Kansuubire nti otegedde bulungi ensonga eno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.